mwenna mwena kyemulindidde okuwulira kyembaleetedde ebyange sibiruyisaayo njogera kate ng'omusizi agula essiyano yensonga lwaki bangi bagezezzaako okukola nga bwenkola balemeddwa tutandikidde ludda wa tutandikidde wa wiiki yennyini gye tukubye mabega navaayo nenkola akatambi nga okubuzibwabuzibwa kususse ku social media kuno ebigambo bifuluma bidde no bidde eri mu kusookera ddala njala tutwala obuvunaanyizibwa buno bategeeze mwenna abasajja n'abakazi abazaana nti ekituufu kiri nti Ssaabasajja Kabaka tali mu ggwanga lye. Ssaabasajja Kabaka yafulumamu n'agenda okukyalako ewa Kasujja mu ggwanga erimu mu Europe gyali okufunira obujjanjabi obw'ekika ekyawaggulu. Naye era Ssaabasajja Kabaka tali bulungi nga abasinga bwe mulowooza. Yeetaaga essala zammwe ngero omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yakoze okumusabira ne muganda wange omuyimbi wa Ikibenda. Njagadde okwogera ku bantu ababiri specific olw'ensonga nti baavudde ne bakola tweet oba bakola post ku Facebook account zaabwe okwagereza Ssaabasajja Kabaka okuba nti asooka bulungi nnyo. Kambalage post ezo tugende mu maaso abasinga obungi mwazirabye. Saagala nnyo barris olw'ensonga nti obudde tulina butono ate ng'ebyokukola mulina bingi nnyo ndyoke mbatwale. Njagala batwala mpola mpola eno video njala gitwala mpola mpola buli omu ategeere kiki ekyetaagisa okuba nti mumanya. Alright. Eno ye yabadde post ya president wange omulembe Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yakoze ng'ayagaliza Ssaabasajja Kabaka okuba nti asooka bulungi. Yo post y'omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yakoze ng'ayagaliza Ssaabasajja Kabaka okusooka obulungi. Eno ye posti omuyimbi ya Nkibenda gye yakoze okwagaliza Ssaabasajja Kabaka okusuuka obulungi. Be bantu babiri bonna bokka mu Uganda betuyita abamanyikiddwa abakoze posti zino okwagaliza Ssaabasajja Kabaka okusuuka obulungi. Awo tuvaawo ntandise bwe nti buli muntu yenna alina ekibanja ku social media ng'olina Twitter account, olina Facebook account, Facebook page, olina WhatsApp group, olina Instagram, olina TikTok account. Ng'oyagaliza Ssaabasajja Kabaka ne Uganda emirembe, nkusaba oteeke posti ng'oyagaliza Ssaabasajja Kabaka okusuuka obulungi era nga mubuuza mayiga n'abampemba bali emmengo ti Ssaabasajja Kabaka ali ludda wa. Nkiddamu mukozesa akaunti zammwe okubanja Ssaabasajja Kabaka naye mbasaba omuntu yenna addamu okukola post ng'abika Ssaabasajja Kabaka ekyo akikola mu bukyamu. Tukimanyi bulungi nnyo nti omuntu yenna wabanga mukosefu obubaka bwonna obumusabira bwakusuuka bulungi so si kumubika. Bw'obika omuntu oba omumalamu amaanyi ne gy'ayaga nti banjagaliza kufa ngenda basaba n'obuwombeefu. Mwenna tekubaako muntu n'omu akola posti ng'abika omutanda kubanga gyali naye afuna obujjanjabi bw'enjawulo. Ngenda basaba buli muntu yenna alina omutimbagano ku social media kola posti ng'oyagaliza Ssaabasajja Kabaka okuwona okusuka obulungi era afuna okujjanjabwa okulungi. Naye omuntu yenna akola posti ng'obika omutanda eyo nsobi. Nkiddamu omuntu yenna akola posti ng'obika Ssaabasajja Kabaka eyo nsobi. Kubanga nawe oba olwadde abajja okukyalirako bakubuuza ne bakusabira era ne bakutegeeza munne suuka bulungi. Kati gwakola posti ng'okoza posti ng'obika Ssaabasajja Kabaka ekyo kibi. Ne gyali aggwamu essubi naga nti bangi banjagaliza kufa. Kati ngenda kukusaba yenna ayagaliza Ssaabasajja Kabaka n'ayagala Uganda n'Obuganda mukole posti ku social media kwonna. Mubiteeke mu WhatsApp group, ku Twitter, ku Facebook, ku TikTok, ku Instagram wonna. Kubanga tumaze kizuula. Enteekateeka ya Yoseriti habalo tabasiro mutano wakala ensire tamuzezede ensanga bisibe. Ya kukuumira bantu mu mbeera ya kibuguyavu obutavaayo kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka kwe kuteekawo ebibuzabuza. Nabagamba ekigambo kye bayita diversion nkibasomeseza mu kitegedde. Kwe kuba nti waliwo ekintu ekiriwo ate ne baleetawo ekintu ekibajja ku mulamwa ne kibazza ku kirala. Kakuwe ekyokulabirako. Oyinza okuba ng'ogenda ku kisaawe Entebbe kulinnya nnyonyi ng'okimanyi nti nina kuyita Kibuye.
ogendo tuka ekibuye nga basibyewo ne bakugamba nti genda oyite ku South ku Entebbe Highway Express oba genda oyite ku luguudo lw'Ennakawuka baba bazo kudivert ng'ekyo tuyita diversion bakujja ku mulamwa. Ensonga lwaki twogera ensonga zino ekisooka Yoseri yakwata media ya Uganda n'agiteekako amakufulu teri kwogera. Mu media ya Uganda mwezi kulina media ezo ennyini zetumanyitiza Bwakabaka bwa Buganda ezikola ebintu ebitategerekeka nga tebogeradde ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka. Muno mwotwalidde eyita Katikkiro Wasanya Kalukyali Sipita Mayiga Gamulengejja Kawenkene mwe muli CBS, BBS ne bannamule basinga obungi babawa ssente kutogera ku kintu kino. Kizze ku bakulembeze mu Buganda bonna LC1 LC2 bonna babasirisa. Kizze ku bamemba parliament tekuli n'omu ng'ojja ku lutamaguzi abasigadde bonna baasirikira tebasobola kwogera kubanga bamanyi nti mission bagimanyi bonna. Yensonga lwaki mbagamba nti abantu bonna beeyita Baganda beegendeze si Baganda. Kati kwe kyo tulina okukola kwe kukozesa social media okubanja n'okuteekawo amaanyi okulwa nti Ssaabasajja Kabaka abeera mu mbeera ennungi. Lwaki mbagamba ekigambo kino? Omuntu yenna ng'oli Muganda naye nga oli mu Buganda n'omuntu Munnayuganda ng'oli mu Buganda okubeerawo kwa Uganda ng'eri mu mirembe nga Ssaabasajja Kabaka magulu nnyondo waali singa Katonda agira bubi naawe ali agawumbidde kisobola okukwatako mu ngeri emu oba endala kubanga ensi bw'etabanguka temanya ani yawagidde nani tetawagidde. Museveni olw'okuba nti bo baayiika Windows yalowooza nti ekikolwa ky'okusaanya Obuganda okusaanya Ssaabasajja Kabaka kigenda mubeezaawo n'abaana be bazzukulu ekyo kikyamu. So nno njagala bagamba mwenna buli muntu nkusaba oyise ku kibanja kyo ng'osabira Ssaabasajja Kabaka era ng'omutirako obubaka omwagaliza okussuka obulungi. Abayimbi ngenda basaba mu kikole nga Muganda mu Wike Benda bwe yakoze, President wa Omulwa Kyagulanyi Ssentamu bwe yakoze, bannabyabufuzi abalangira n'abambejja basaafari bannaava muve ku bantu abagaana okupostinga ebintu bino kubanga temumanyi kigendera kyabwe. Abasinga obungi batwesigamu nti bannayuganda musi bannayuganda ekigendera kyabwe kyakwagala kulaba nti Ssaabasajja Kabaka akola ki asaanawo. So ngenda basa buli mu ku page ye teekako ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka mu mwagalizo ki okubeera obulungi. Golooza lwaki President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yakoze post ye olowooza lwaki teri MP yenna oba munnabyabufuzi yagoberedde ekintu kino? Nkubuuza nga ggwe lwaki teri MP oba munnabyabufuzi yenna yavuddeyo okukola kintu ekyo kubanga baabagula bonna baleme kwogera ku nsonga eyo. Ekyo si kyekikulu. Ekikulu kiri nti ekyaleese bino byonna kwe kuba nti Ssaabasajja Kabaka embeera ye tewoomya ddegobe. Njala tutandika bwe nti kansubire nti omukulu Kasuku atuuse. Message ya Kasuku yiino. Ngenda kusaba mwenna abasajja n'abakazi ababeera ku social media. Omwami omumanyi bulungi nnyo munnamawulire akola ku Ddembe FM ndowooza ne ku Spark TV. Amanya ge ye Katende temumanyi Kasuku. Yabadde ku programu emu ngeri recorded yabadde live. Sina information gimwagala njina ndo sina gitukako. Nkyali ku kigulajulu ky'amawulire. Tugamba nti azaale b'ekibi akiwongerera naye tutuuse okuba tugenda tandika okweyawula ku bantu amu n'okumanya entegera yaabwe entuufu. Tutya nze ku kintu kyonna ekyabaddewo sigenda kunenya Tamale mirundi wadde okunenya mutabani we Junior. Nedda omusawo gwonna nguteeka ku Kasuku omusajja eyita Omuganda Katende. Mbuuza lwaki ekisookera ddala musajja Muganda aludde mu Buganda bamuzaliddemu akulidde naye ng'akimanyi nti omusajja gwaleese okujjako interview wano musajja mutamiivu tu ali mu stage esembayo egweddalu, ali mu last stage egweddalu. Bwe tuba tukola interview mbiseera bisinga nga tugenze mu medical examination bakubuuza muyina chronic disease ki? Kati family y'abasajja erina akajabangu, family Tamale mirundi erimu akajabangu. Yensonga lwaki nti bakubuuza nti muyina chronic disease ki? N'ekyokugweddalu bakibabuuza mwali mu family mwali bagudeko eddalu. Oyo musajja ali mu stage esembayo egweddalu.
ate era kiri musaayi n'omwana mulaba naye era ke kawuzi kakutte bw'aba ayogera ebiga byayogera tabikwatagana akeera ku makya kuyika ndusu n'ayogera ebiga bitakwatagana kuga sayiko yeemu omwana psychopath ne taata psychopath kati sigenda kunenya tamale mirundi kuba tumanyi nti ye mulalu era ali mu stage esemba yagwe ddalo yensonga lwaki bw'aba ayogera aluma amannyo akankana omumwa kubanga aweddeyo ali mu stage esembayo obuzibu bwonna ngenda buteeka ku kasuku video eyo teyabadde live yabadde recorded video eba recorded kiba kitegeeza nti yabadde ayina okutuula awuliriza omusajja byayogedde ng'omusajja omuganda either bwe yandibega bivuula Ssaabasajja Kabaka teyandipostinze video eyo naye yagenze mu maaso n'alikodinga video n'agyeditinga bulungi n'amala n'agita ku YouTube ne ku TikTok ne ku Facebook n'etambula kitegeeza nti ye yabadde awagira ekikolwa oli kiyakoze so tuleme kunenya ono butumanyi nti already psychopath mulalu ali mu stage esemba yegweddalo kuba ali mu interviews agambye bamukubako mawulire nti yagwa bamubuuza ekyakusula nti omusawo n'amugamba nti olina stress nyingi ezo si stress stage ezisembayo omuntu okugwa eddalo zaalimu era n'omwana gyayolekedde kati obuzibu si bwoli gwamanyi nti mulalu obuzibu bwono eyatadde kamera n'alikodinga imagine waliwo okugamba nti ekintu kyabadde live tosobola kitangira naye ekintu kyabadde recorded kuba akozesa kamera zino eza bulijjo n'alikodinga bw'okola video ng'eno ogiyitamu bw'omala ogiyitamu noba nti kino kiyita kino tekiyita naye omwami teyavudde ekirina kyeyakoze yatadde video bulungi nnyo nga musanyufu nnyo so okwetonda kwe tetulinayo tugenda kukkiriza mu Buganda oba mu Uganda kubanga yakikoze akimanyi singa badde akimanyi nti omusajja kiyakoze kikyamo ekyokuvuula Obwakabaka okuvuula Ssaabasajja Kabaka yandibadde tata video eyo naye yakikoze akimanyi kubanga oyo mvubuka ne mukwagala ssente tamanyi wayembega nambaga ayagala nnyo era akyogera mu video ze nti zisebe wali ssente buli kimu nkikola tukimanyi lunye nti Yoseri nga n'akutta asookako nnakitiibwa kyo kifaananyi kyo mu public agenda okwagala okujjawo ng'ensi emaze okukukyawa nga tolina kyogenda kuzzaako kati ekikolwa oyo kyeyakoze kyabadde kisasulire nkiddamu ekikolwa kye baakoze kyabadde kisasulire temulowooza nti kyavudde mu bbanga nze tosobola kubanga ogenda kuvuma kitange nenkutunuzaamu kamera n'okola ekikolwa kyemmaza nempostinga ekyo kiba kikyamu kubanga Ssaabasajja Kabaka mu Buganda yetaata affe ffenna kati okwetonda kwe tekujja kukola kubanga tukitegedde be bamu kakundi akatambuza ebintu ebivoola abantu abasinga obungi mu Uganda kubanga banoonya ssente kyekigendera kyabwe so oli temunenya mumanyi nti oli psychopath essaawa yonna bajja mutwala ebutabika nga agudde eddalo kubanga efamire yabwe erimu akazoola akambaayaya n'omwana mulaba naye akambaaya kalimu 25% kaloodinga kati oli bw'amanyi nti oli akambaayaya kakoze omuggyako otya interview n'omala n'ogita so ebyo bye bintu byenjagadde bategeeza ku nsonga eyo era njalabaga nti omuvubuka Kasuku mumwegendereze nnyo yensonga lwaki ne musuuza yakukuba eŋŋuumi olw'ensonga nti yali ategedde nti entegera ya munguuba oyagala nnyo ssente olinga amayembe ga nambaga bw'oba tewasobodde kusengejja vidiyo eyo n'ogita kitegeeza nti weetabye mazina g'enkima okula nti Ssaabasajja Kabaka atolebwa ekitiibwa nga tovanga wadde kukola post emwagaliza kusuuka wadde omwagaliza ekirungi kyonna kubanga tukimanyi Museveni bw'ati bwakola kati awo sigenda kulwawo njala tandika